Owuliriza lwogere Simba ku 97.3 FM FM pologoma y'eddembe emyaka 25 egya Simba songa egy'omutanda giri 30 be bakontanyi betukuletedde bonna bali wansi wa myaka egyo nga akabonero k'okunoonya amakungula ga Simba gesobodde okubeera nga tusize olulimi okumalira ddala emyaka 20 twagala tulabe olulimi luno lusobodde okumera ne lumulisa ne lutuuka n'okubeera nga luleeta ebirimba kwe kwagala okupima amakungula gano. Olulimi lwo lwogere lusome era luwandiike gwe mubala ko tutambulira nga tukugamba buli olulimi lwo lwotalwogera buli lwotaluwandiika ng'obadde olina okuwandiika buli lwota kola ebyo byombi olulimi lwo lukotogera era ennimi endala ziba zeenyiga mu kifo awandibadde olulimi lwo ekyo bw'omala okukitegeera ojja kulaba lwaki tukola bwe tutyo. Gano naffe gwe mulimu gwaffe gwe twewanga lubogera Simba ate naffe abantu sekinnoomu okubeera nga tuteekateeka Ababuganda ey'enkya ne Uganda ey'enkya oluyimba ekitiibwa kya Buganda nga bwe tututuma nti tulwane okukoza Buganda. Mwebale nnyo KCB banka ye batutuusaako ekugamba nti no for people for better ku lw'obulungi bw'abantu kyegamba buli kyekola kyonna kirubirire obulungi bw'abantu. Mwebale nnyo jeje semanda gakyali geego kulebera siku gwali abanga lya jjajjange ekibojera ku lwazi kyesiga omugumu ligatteko so nga ate enjala ye mulese ennaku zino nalyo ndirina nga nsinziira ku bye neetegereza bigenda maaso mu nsi ya Uganda ya leero abantu lwaki beeripa ku bintu ebirala koja ekigudde waali mungi abaana banyiriridde olukontano olwaleero. Erinnya eryange nze Najjuma Rona bagaya bitono era nganviira bamunaanika Mitete Mbulemezi Eluweero. Otyo Najjuma jukizaako ku bantu waliko endukusa? Iye naliko endukusa. Endukusa yaani? Ya Kibalama Bosa Muhammad. Kibalama Bosa Muhammad. Mwaka ki? Omwaka ogwa 2022. 2022 gwe mwaka oguwedde? Iye sebo. Kitegeeza okyali muto nnyo. Wajja mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogw'okumeka? Najja mu mwaka gwa 2010. Ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2010 basaba ne banyabo gatakaawo olaba emyaka ono omwana muwala ajaba alina okubeera kati nga abalibwa mu bakulu yavuddeyo mu ndukusa ono bawulira nelyoka tujja erinnya Busenya Peter eddire kkobe viridde n'amasumbi era nga bena masumbi mategeeza nti nagobedda bumale enteredde wano mu za radio Simba era tulindirire olukontana toberu n'atambula. Mwana Busenya okufaanana si Luganda omuntu wakulengera ayinza okukasuka n'akugaba mu nsi ya Somalia. Asobola okunkasuka ya Somalia naye nga bw'ogambye nti okufaanana si Luganda kuba lugero lwa bajjajjaffe asobola okunkasuka nga wali yanfaanana. Otyo kale gwensi ogijja mu mwaka gw'okumeka? Ensi nagijja mu mwaka gwali ogwa 2021 essebo gwa 2021 basaba ne banyama omukiraba bulabi bombi abo bakyali baana ba Simba ate bakyali ba mulembe Mutebi lero katuuka ne kwono Asebo ne bannyabo erinnya Ntabazi Badiru Kasajja kaali wano natabyeddanga maaso wano muzamugula ku radio Simba tambasaba mukkalire kyoka tulabe ebijja mu maaso. Gwe ensi eno ogitonnya mu mwaka ki? Gitonnya mu mwaka gwa 2008. 2008? Yes sebo. Ndowooza munaabawulira tugayita amakungula g'olulimi weesembereza abaana bo n'abazzukulu bo balina babeere kumpi naawe nga tutikula amakungula gano Katonda abawe buli omu kye yeetaaga. Endukusa ya Najjuma Rona ye mwana muwala Nakagwa Paulina emyaka 12 wa Special Plan Infant Primary School ekibiina kya mukaaga. Ntabazi Badru Kasajja kaali wano ye endukusa ye Kiyingi Evans Kaawokadda emyaka 12 avudde Nakanyonyi Primary School ekibiina kya mukaaga. Songa ne Busenya Peter kulya nnyingi endukusa ye Mulangira Seninde Sulaiman emyaka 10 avudde mu Kurwani School Namasumbi ekibiina ali mu kyakuna. Basebo ne bannyabo ne tubatwalirawo obutereevu nnyo mu kyetugenda okuyita ekyawandiikibwa ky'omukontanyi era ng'asoosemu akalulu gwe katuwadde. Ekyawandiikibwa ky'omukontanyi era nga Najjuma yaleeta ekikye. Ekyawandiikibwa kyange kivudde mu Zabbuli eya 23 olunyiriri olusooka era nga kigamba nti Mukama ye musumba wange.
Mukama ye musumba wange bonna abaana basalabika okufaanana nga buli omu yeekwata. Twaliwo omusango gwe baabamenye wadde twandirowoozezza era twabadde tuwaabuddemu nti bw'oba owulira nga ekyawandiikibwa omulala yakikozesezza dda ate naawe osobola okusimbulizaayo Bayibuli ne Kurwani ennene bwetyo toyinza kubeera nga gwolowooza nti kikyo baakitutte dda. Wano ne tujja omwana mulenzi. Ekyawandiikibwa kyange kiri mu ndagaano empya mu kitabo kya Abefeso essula ey'omukaaga olunyiriri lw'ekkumi kigamba nti kale mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda era mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi era bwe munaamala okukola ebyo byonna mulyoke muyimirire. Ne tugenda ew'omwana omulenzi. Erinnya Ntabazi Badru kasajja kaali wano. Ku mutwe kuliko ey'amaaso ntegeeza. Nze n'endukusa yange Kiyingi Evans tugenze mu juzu za Quran ne tujjamu ekyawandiikibwa kye tugenda okwesigamako nga kigamba nti hasbi Allahu la ilaha illa Allahu tawakkaltu illa billah. Akuddira mu bigambo laba eby'oluyimba bye tutaddamu naye ate eby'omutonzi ebya Allah situjja kwetantala ku bigendamu. Mwebale nnyo ne tukutwa Sebato balamya era nga endukusa y'Najuma yegenda okusooka okulamya ng'etulaga entumbwe. Atandise bw'ati. Erinnya eryange nze Nakaggwa Paulina. Nava mu nnyumba ya Ssaalongozi Laba Fred atudde Bamnanika mu Bulemeezi. Nga nva mu luggya lwa Sempa Kalooli agalamidde ekyota mugavu mu Bulemeezi. Nga nva mu lunyiriri olwa Mwanje atudde Jjinda mu Bulemeezi. Nga nva mu mutuba gwa Kavuma atudde Jjinda mu Bulemeezi. Nga nva mu Kasoli nga nva mu ssiga lya Kalyango atudde Jjinda mu Bulemeezi. Nga nva mu kasolyako Omutaka Muteesaasira Buteesaasira. Ni mukyala muganda era neddira nga akabbiro kasimba. Mbala gwaffe guvuga nti akaala kengo namuzisa nabbuto gwempita. Weewaawo ne tugenda butereevu nnyo eri alabika okuba nga yabasinga obuto wano wetwogerera ye Mulangira Senninde Sulaiman. Erinnya lyange nze Najja Sulaiman Senninde ni mutabani wa Sulaiman Mawanda ni muzzukulu wa Juma Mutebi ni muzzukulu wa Amiri Kayondo ni muzzukulu wa Sakubu Nkoro nga nva mu nnyumba ya Sulaiman Mawanda Chief Makama Mukyagwe nga nva mu luggya lwa Juma Mutebi Mayiga Chief Mukyagwe nsibuka mutuba omuto ogwa Jjuuko Nakibinge nsibuka Musekabaka Mutebi ow'e15 mu Busiro ni musajja Omulangira akabbira ebitagujju. Ombala gwaffe guvuga nti kwatedde kutudde ebbembe abalangira ddeku n'abambejja ddeku ayi Ssaabasajja Kabaka awangaali. Abalangira ddeku n'abambejja ddeku ndowooza owulira emibala. Aya ne tuleka tulumba mwana mulenzi wano. Amannya agange nze Kiyingi Evans nga ndi ndukusa ya Ntabazi Badru era nga ndi mutabani wa Lujja Steven ndi muzzukulu wa Kagulire ndi mutabani wa Lujja Steven ndi muzzukulu wa Kagulire Gastas Nagojje mu Kyaggwe nva mu nnyumba ya Kalye Subula Wilbur Force Nagojje mu Kyaggwe nva mu lujja lwajja balinda Serunkuuma Nagojje mu Kyaggwe nva mu lunyiriri lwa Kajoba Peter Nagojje mu Kyaggwe nva mutuba gwa Bosa Serunkuuma Nagojje mu Kyaggwe nva mu ssiga lya Zingo Bukeedo nva mu kasolyako Omutaka Omwembale Mawokota era nga ndi musajja muganda ddala neddira ndiga Kabbiro Mpologoma. Mbala gwaffe kugamba nti mama na bosa mpaali kuliisa endiga kyana kyandiga kiwooma kikyali kito manga nzaali Namagembe Fiona Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bwekiri abanga bantu ba Buganda katubabuuze ddala onoowa kyekwaso ki nga buli mwaka kati omwaka emyaka 21 nga Simba buli mwaka ekukowoola ekukuŋŋaanya obeere bubeezi ng'osinziira ku rediyo yo ekufukira ekyoto kw'osinziira naawe okuyigiriza abaana abo kubanga obudde tobulina ate ne mu ssomero gy'obubaweereza obudde tebabulina. Okuddira abaana bano abato emyaka 12 ne tubawanga be balamya kaba akabonero akakujjukiza nti toyina kyekwaso ky'ogenda kuwa n'omulundi n'ogumu ekikulemesa okubeera okulamya oba okulanya omuntu okulaga ensibuko ye ke kamu ku bbala
eriyoleka ku buli muganda yenna omuntu aliko ebbala ery'obuganda ateekeddwa okubanga kino akisobola. Mwebale nnyo abalina abaana bammwe, kino kye kigendererwa kya Lubogola Simba. Kale KCB Bank nebagamba bwetyo. Awatali balwisaayo, Brenda Nansubuga agenda kwetegereza abaana bwe balamiza olwaleero, agabewo obubonero busatu tulyoke tweyongereyo. Weewaawo okusinziira abaana bano bwe batambudde, abaana bano bonna basatu batambudde bulungi, naye nga bulijjo ennyumba y'Engule yeegamba okuba akaana akiranga ku munne, era nabwe ekyo tukkirize obubonero busatu bugende eri omulangira, abasigadde bafune kamu kamu. Bwe kiri. Sisimuka gwe Engule etandise. Sisimuka sirisa abaana, Engule etandise. Sisimuka w'abakulu. Akatundu kano nkabawereze mwenna abataka ba Buganda, abataka ab'ennono ate n'abataka abalonde yonna gye muli. Akatundu kano kababeerere kalungi, buvunaanyizibwa bwammwe. Buli omu alina kyasobola okukola okuuma Buganda eriwo kati, n'abanaagiddamu enkya n'emyaka egiriddirira basange ekyo ffe kye tunaaba tubumbiridde ne tulekawo. Otyo Najuma tuliwo? Yes sebo. Era nga tugenda tandika na akusisimuka olabike nga oli waggulu. Yes sebo. Bazzukulu ba Gabunga baba bazira mamba. Yes sebo. Bazzukulu ba Gabunga baba bazira mamba. Yes sebo. Olwo bazzukulu ba Kayita bone babeera bazira ki? Sebo bazzukulu ba Kayita n'atasimuka Najuma neemagaza tuli kusimuka. Najuma wampa nnyabo bwe kiba kigaanye sisimuka eruuyi eno. Iye nnyabo. Kasooli amulisa ekimuli ekiyitibwa kitya? Ekiyitibwa oluyange nnyabo. N'asisimuka. Aya nelyoka tujjeewo omwana omusomaliya. Busenya Peter. Busenya tofaayo tujja kugenda bwe tutyo nsobola okukubira abantu ekifaananyi bakunyumirwe. Busenya Peter. Wampa sebo. Busenya tuliwo. Yes sebo. Bazzukulu ba Kayita mwana muwala Najuma basubiddwa baba bazira nvubu. Yes sebo. Okitegedde? Yes sebo. Baba bazira nvubu. Olwo bazzukulu bagunju ne babeera bazira ki? Bazzukulu ba Gunju babeera bazira mbogo. Bazira mbogo. Naawe n'otasimuka. Bw'atasisimuse ne mukowoola simuka eruuyi eno Busenya. Wampa nnyabo. Kasooli bw'atandika okussaako eminwe tugamba nti akoze eki? Kasooli bw'atandika okussaako eminwe tugamba nti kasooli atandise okussa. N'otasimuka twagala obbasaba timuntu alabudde bungi nnyo ng'oddamu ekibuuzo nga bwe twakikubuuzizza, awo obeera olyawo obudde. Redi etunda budde, oyogera butereevu ekyokuddamu ewatali kusimbuliza bukolokolo kibuuzo nga bwe tukireese. Otyo tuliwo omwana mulenzi. Ntabazi Badiru kasajja kaali wano. Kasajja kaali wano. Wampa ssebo. Era weekali wano. Yes sebo. Kakati munno kyalemeddwa bazzukulu bagunju baba bazira butiko. Yes sebo. Tutegereke. Yes sebo. Kale bwe baba bazira butiko ate olwo bazzukulu bamukalo ne baba bazira ki? Bazzukulu bamukalo babeera banjovu. Ne baba bazira ki? Bazzukulu baba bazira njovu. Bazira njovu. Sisimuka eruuyi eno va mu kuloota. Yes sebo. Nnyabo. Okujja kasooli akaze ku kikolo kiyitibwa kitya? Okunuula nnyabo. N'asisimuka. Kale neyanza nnyo. Babeera bwe batyo batandika butandisi lunaku lwakutaano. Domola tukugamba nti nno eribeera entiko y'okuyozaayoza kwa Simba. Gwe wenna tibino tibiriiko kuba mulanga tibiriiko ki. Naye tubeere benkanya gye tuli eri obulamu bwaffe. Bw'obanga Simba okuva mu mwaka gwa 1998 yali ekoze ekintu ne kikuleetera akamwenyumwenyu, wali ogibazeeko nga rediyo yo yegwe gwe tukowoola okubeera nga obeerawo abaana n'abazzukulu oba abanywanyi ba Simba bonna nga bali wamu bebaza Katonda olwa rediyo eno okweza emyaka 25. Biribeera ennaku z'omwezi 12 mu cricket oval era egenda kuyitibwa Namudomola. Domola tugende. Nelyoka tujja
Wampa ssebo. Otyo abato Wangi ssebo. mwe tujja mu katundu ke bayita okukulukuta. Yes ssebo. Kaakati wano ekibuuzo kye tubabuuza kiba n'ebyokuddamu bingi. Yes ssebo. Buli omu kyaddamu kisobola okubeera ekituufu. Yes ssebo. Kyolwana ennyo gezaako okulabika nga tozikira tosikattira. Yes ssebo. Kubanga bye tubabuuza okuddamu byangu ate bingi. Tosikattira ate toyogera munno kyakoze eki kyayogedde. Muwulira? Bassebo ne bannyabo abato baffe abaleero tugenda kulaba oba bategeera emirimu egikolebwa mu Uganda. Bagenda kutunulira emirimu egikolebwa mu Uganda bagimenye kugumu awatali kukalira. Tulabe bamanyi mirimu ki ddala gye bamanyi egikolebwa mu nsi yaabwe. Batandise bwe bati. Okuvuba. Okuvuba. Okuyigga. Okuyigga. Okuba bulooka. Okuba bulooka. Okulima. Okulima. Okwokya olodingi. Okwokya olodingi. Okusima omusenyu. Okusima omusenyu. Okusima omusenyu. Okutunda edduuka. Okutunda edduuka. Okutunda enku. Okutunda enku. Okusomesa. Okusomesa. Okusiika ebyokulya. Okusiika ebyokulya. Okusala emiti. Okusala emiti. Okukola ku leediyo. Okukola ku leediyo. Okukola mu mbaawo, okukola ebintu ebiva mu nku mu miti. Okukola ebintu ebiva mu miti. Kale beetolodde basobodde okugenda emyetololo egiwera 3 bonna ne tubawa obubonero 3 babadde bulungi bagezezzaako nga bw'okiwulira bwe bugalo obwo. Najuma Arona Togayanga Bitono Walugave Ntabazi Badru Kasajja Kaliwano Wampindi Busenya Pita kulya nyingi Wakobe. Netugenda ewa Najuma. Yes ssebo. Najuma. Wampa ssebo. Ebyennyanja tubivuba. Yes ssebo. Naye ensonzi situzivuba. Yes ssebo. Tuzikola ki? Tuzitoga. N'osikawo 3. Mbweyanza nnyo ssebo. Netugenda ewa Busenya. Wampa ssebo. Busenya tuli wuwo. Yes ssebo. Ekifo we tusogolera omwenge tuyitawo ku ssogolero. Yes ssebo. Ate ekifo we tuweeseza tuyitawo tutya? We tuweeseza ebyuma tuyitawo tutya? Tuweeseza ebyuma wayitibwa musasa. Musasa. Obubonero 3 n'obujjayo. Nelyoka tujja gende omwana mulenzi Ntabazi Badru kasajja kaali wano. Akasajja kaali wano. Ate era nga weekali ne wano. Yes sir. Otyo mukozesa nnyo ebigambo nga situbimanyi nsibuko yaabyo. Yes sir. Okugeza ekigambo fululabiswa. Yes sir. Buli lwe tukozesa ekigambo fululabiswa bassebo ne bannyabo tuba tutegeeza akawuka akafulula ebiswa ne bifuluka. Kawuka ki? Nabe sebo. Nabe nojjawo 3. Neyanza nnyo sebo. Amakungula g'olulimi. Olulimi lwogere lusome luwandiike mwebala okubeera ku Simba. Ne tubaddayo. Yes sebo. Najuma nassaamu ku kikowe. Batandise okubuguma. Najuma oyina bw'owulira mpewo oyulira bugumu. Mpulirawo bwekityo makkati awo. Kale atyo nelyoka tujja Najuma. Yes sebo. Najuma. Wampa ssebo. Wulira emboozi eno n'obwegendereza. Yes sebo. Oluvannyuma ojja kubanga oddamu. Yes sebo. Egenda kuwanvuwamukko. Yes sebo. Bano babadde ku mukolo. Yes sebo. Ng'abantu bangi abazze. Yes sebo. Wabaddeko n'omwogezi. Yes sebo. Ne wabaawo omwami eyatuuse ekikererezi ng'abalala baatudde edda. Yes sebo. Omwogezi kwe kumwanjula. Yes. Naga nti oyo gwe mulaba atuuka. Yes sebo. Ye mwami Benado omusiri Simbi yekka ku kyalo kuno. Yes sebo. Awo n'agattako nti abantu bakoze ensimbi bannange. Yes sebo. Awo engalo ne zitta abantu. Yes sebo. Tutegeerekeka. Yes sebo. Baba kubanga bamanyi olulimi Oluganda wano eyayogedde ne gwe baayogeddeko bonna balina kye bataategedde. Yes sebo. Kiki kye bataategedde? Kye bataategedde nti oyo omuntu y'omugagga ku kyalo ekyo.
ate kye bataategedde kye bataategedde alondalonda tulabe. Omwana mulenzi Kasajja kaali wano agamba nkulonda. Ntabaazi Badru Kasajja kaali wano. Londo ono. Kye bataategedde nti oyo yabadde musezi, omusiri Simbi oyo omusezi atambuza omufu. Webale nnyo. Tebakitegedde, tebandisobodde kuba ngalo z'enkanidde awo na biki omusiseeko akabonero kalamba. Nayanza nnyo. Buseenya kakati tuli wuwo. Yes sebo. Buseenya. Wampa sebo. Naawe owuliriza emboozi n'obwegendereza. Yes sebo. Twali tuli awo Uganda wano, omu ku bayimbi ba wano abakuzeekuzeemu kati Alima Namakula n'ayimba akayimba nga kalimu ebigambo kibuga tonkutula kutula, kibuga onkutula bulungi, kibuga tonkutula kutula. Abaaliwo ebiseera ebyo baakazinirangako nnyo n'okukyamuka ne bakyamuka babakuba nga bamanyi akayimba kano mukolo kigwe kwe kayimbibwa. Bandibadde omuyimbi eyakayimba n'abaakasanyukirangako bandibadde basooka kwerowooza akayimba kano kayimbirwa ku mukolo ki? Sebo, akayimba kano kayimbibwa ku mukolo ogw'okumala abalongo. Okumala abalongo nedda. Akayimba kano kayimbibwa ku mukolo ogw'okufiirwa. Tugatta jibe emirundi ebiri gye tukuwogezaako bwe kigaana ne tuwa mukisa wabaawo alonda. Kasajja kaali wano olonda bo? Nedda ninda kyange sebo. Olinda kikyo? Sebo. Katugira ntukakoonako kalaaleraaleemu katonotono sikula nkafo kakatira eri abalala abanajja. Otyo. Yes sebo. Tuli wuwo kati? Yes sebo, Ntabaazi Badru. Ono ye yavudde awaka. Yes sebo. Ng'alinawo kye yeerabidde. Yes sebo. Kwe kukubira mukyala we essimu amulagirire n'amugamba nti kebera ku mufuubeeto awo. Yes sebo. Olowooza abadde amugamba keberawa? Akebere ku mwango. Ku mwango. Obubonero busatu. Weewaawo, weewaawo. Owuliriza World Cup y'Olulimi. Brenda n'abalina. Era nange sibaluwise ngenze eri mwana muwala Najjuma Rona. Najjuma weddira ki? Lugave. Kale bw'obanga oli wa Lugave wuliriza bulungi. Nyabo. Kabaka Kintu nga tannajja mu Buganda. Nyabo. Mukiibi jjajja w'Aboolugave yabeeranga wa? Yabeeranga ku mutala ogw'Ekawempe. Kiganye waliwo amulonda ewa Ssozi mu Busiro owulirayo. Najjuma ono ettoti lyengera gunaabasinga yali ndukusa omwaka oguwedde emyaka bwe gyayise egyendukusa nanga kajjire mu bakulu. Anti omulamwa gugamba olulimi lwo lwogere lusome luwandiike olulimi alwagala. Tweyongeddeyo. Wampa nnyaba. Busemba. Wampa nnyaba. Omuziro. Omuziro Kkobe. Buseenya. Omuziro Kkobe. Ennyaba. Wuliriza. Namwama ye mukulu w'ekika ky'Ekkobe. Kati jjajja w'Abekkobe yaani? Nyabo jjajja w'Abekkobe ye jjajja Nsereko Kalamazi Basajja Ssubi. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo. Weewaawo, weewaawo. Tuli wa Ntabaazi Badru Kasajja kaali wano. Omuzira Mpindi. Ye nnyabo. Mazige ye mukulu w'ekika ky'Abempindi. Ye nnyabo. Kati jjajja w'Abempindi yaani? Jjajja w'Abempindi ye mwami Katangaaza. Obubonero busatu. Nayanza nnyo. Weewaawo, weewaawo. Komyewo eri Najjuma. Nnyabo. Luno lugero. Nnyabo. Ngenda kulutandika olumalireyo. Nnyabo. Kyamummi. Mulonde. Banonde. Buseenya. Mulonde. Buseenya Peter w'Ekkobe. Kyamummi okirira ku mwana. Akabonero kalamba. Eyanziza nnyo nnyabo. Omuzindalo ne gusigala ewuwo. Weewaawo.
Akulabako akatono nalwo lugero lumalireyo. Akulabako akatono. Akulabako akatono. Akira akuyiseeko obuyisi. Kanterezeemu. Tereza. Akulabako akatono. Akira atakulabyeko. Ne lugaana. Bwe luganye munne n'amusika omuzindaalo omulonda. Sirwekakasa. Akulabako akatono akira alagirira. N'akwata mu maaso kale. Omuzindaalo guli wuwo mwana mulenzi. Ntabazi Badiru. Ntabazi. Naawe obufu bwebwo. Kyofa togabye lumaleeyo. Kyofa togabye omulubaale ya kigaba. Luganyeemu. Mulonda. Omuzindaalo gukyali wuwe. Kyofa togabye omulubaale omulunnyanja ya kigaba. Ne kigaana. Olonda. Kamwetanta kanne tatalumwera mannyo. Kyofa togabye walumbe ya kigaba. Akabonero kalamba. Keyaziza nnyo nnyabo. N'enjira nga mbawumuddemu. Owuliriza World Cup y'olulimi n'okumanya nga bwe kutusibwako KCB Bank akamunyenye 244 akasalaba weyunge ku mpereza za KCB Bank ennyingi bwe zityo. Era situluddeeyo ne tulyoka tugendako mu bato. Abato. Ayina omuzindaalo yaani? Nakagwa Paulina. Nakagwa Paulina. Wampa ssebo. Bwe tukutandikira omalayo bumazi. Yes. Omuntu yenna ali mu Buganda wano kimukakatako talina kumunyala munyazi nga banne bayimba ekitiibwa kya Buganda. Bwe nkutandikira ng'omalayo. Yeah. Abazire nnyo abasooka barwana nnyo entalo. Barwana nnyo entalo. wereza omuzindaalo olabika olalidde omulonda tomulonda tamulonda Evans n'amulonda Kinji Evans kamulonde. Abazire nnyo abatusooka balwana nnyo lutalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Kale wadde omulimu abugambo bubiri bw'oyatudde mu bumu ng'ate buli mu bungi akabonero n'osikawo kamu. Yaza sewole yanzi. Tuliwo Sheikh. Sheikh wali mu kugira omubala gw'abalangira yabadde mulungi nnyo naye kakati tulabe. Sheikh naawe omalayo. Nze nayimba ntya ne sitenda. Ssaabasajja Kabaka asaanidde afuga Buganda bwonna okutolola ensi zonna. Nterezaamu. Kati ketandikire otereze tuwulire. Nze nayimba ntya ne sitenda. Ssaabasajja Kabaka asaanidde afuga Buganda bwonna naffe katumwesinza. Ne kagaana. Evans jangu awo tulabe. Olabika otandikidde ogandi kantandikire wano. Nze nayimba ntya ne sitenda. Ssaabasajja Kabaka
asaanira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga. N'osikawo akabonero kalamba. Yaza sole yanza nkawerezaako bajjajja bange awo ekijjo wali kuwuliriza. Aya kati wano wawo. Guli wuwo. Ese. Wanike omuzindaalo. Wanike. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otugunumuleke emikisa gyera baffe omukuumenga. Ekigambo kimu ekikugize okubundugula n'ogamba okugunumula naye tugenda ku obonero busatu. Neyanza sewo neyanze. Tuli awo nyini Brenda anaberanga abalina oluvannyuma lw'akantu kano katono nnyo. September ennyonza ya Africa David World Cup y'olulimi Oluganda 2023 muwulira abaana enzaalwa ya Simba ate era n'abaana abazaaliddwa ku mulembe Omutebi ng'ate batunka n'olulimi. Tugenze eri Nakagwa Paulina omuziro ngo omuzirango wampa nnyabo abeddirengo baba bazzukulu baani bamuteesaasira obonero busatu neyanza nnyabo. Tugenze eri Seninde Najja Seninde Anji omuziro Mulangira. oli mulangira. Kale abalangira tebayitibwa baakika. Bwe tutabayita baakika tubayita ki? Ab'omuziro. Abasajja. Omulonda yogera Yogeza amaanyi. Kinjevaizi mulonda. mulonde Abalangi babeera tebayitibwa banziremuko ekibuuzo. kyolonze badde tokyekakasa. Kale babeera baŋŋoma. Abalangira babeera balulyo tebaba baakika. Evans Amba nnyabo. tuli wuwo Ennyabo. weddira Eddira ndiga. jjajja w'ab'endiga yaani Bamuyita Loomwa. obonero busatu. Neyanza Mwebale nnyo mwebalire ddala. Aya nalyoka tuddayo omulundi gumu mu bakulu ate ne mu ndukusa akatundu katono. Tuli wa Najjuma. Yes sebo. Okuwumula si kutuuka. Najjuma tuli wuwo. Yes sebo. Otyo nalyoka tubuuza. Yes sebo. Emikolo mingi ebifo emikolo n'ebikolebwa mingi mu Buganda bibaako emizizo. Yes sebo. Emizizo gino gye gyakuuma Buganda okubeera n'ekitiibwa kye twogerako. Yes sebo. Naye ekibi nti emizizo mingi abantu bagenda bagityoboola ate tebakyagitwalanga emikulu. Yes sebo. Kati okugeza wuliriza. Yes sebo. Mu lubiri lwa Kabaka temuyiibwa musaayi. Yes sebo. Mu lubiri lwa Kabaka temuyiibwa musaayi. Yes sebo. Olowooza omuzizo guno gwagenderanga kutangira ki? Gwagenderanga kutangira nti wonooyiwa omusaayi mu lubiri kitegeeza ne Kabaka abajja gguyo. Gwagenderanga kutangira ki? Gwagenderanga kutangira nti woyiwa omusaayi mu lubiri kitegeeza oba oyiye musaayi mu Buganda yonna. Wereza omuzindaalo tulabe. Busenya alabika takirina Busenya. Sebo. Kyotolina oyanguwa mangu. Simwetantala. Ne tugenda akasajja kaali wano. Otyo omuzizo obutayiwa musaayi mu lubiri. Yes sebo. Gwagendereranga okutangira ne Kabaka kennyini. Obutakola ki? Obutatta muntu yenna mu lubiri. Kubanga olw'obuyinza bw'alina yandisoboddenga okutta. Yes sebo. N'olw'omuzizo guno naye guba gumutwaliddemu. Otyo tuli wuwo. Yes sebo.
kati gogenda tubuulirira. Yes sebo. Mu lubiri tetuvugira mu gaali. Yes sebo. Olowooza lwaki? Mu lubiri temuvugirwamu gaali olw'ensonga nti onyomola ekitiibwa ky'Obwakabaka. Onyomola ekitiibwa ky'Obwakabaka otya ne kigaanamu. Kanterezeemu ssebo. Mu lubiri omwo temuvugirwamu gaali obeera nga ali mu kukongola kabaka ssebo. Mu kukongola weereza omuzindaalo tulabe. Sebo kamugezeeko. Mu lubiri omwo temuvugirwamu gaali lw'okuba ng'oyinza okukunamira kabaka mu ngeri y'okugirinya eggaali eyo omuntu olina engeri gy'owanikamu ekigere ng'ogenda okuvuga eggaali eyo. Oli mutuufu nnyo. Obeera oyisiza mu kabaka olugaayu. Neyanzanyise. Mu kulinnya eggaali obeera ng'ayisiza mu kabaka olugaayu. Kiri mu Buganda n'ekyagifuula ekitiibwa kye muyimba obuyimbi. Abadde mutuufu nnyo Brenda. Nnyo. Ate kwegamba bw'odda ku ngoye zino ezimu ze tuteeka kasana ddala ez'Abakyayina. Oyinza okuba nga ogezaako okuwanika okugulu bw'oti. Kubamu akafaananyi nga Omulangira Ndawusi. Nkomyawo. Oyagala muleeta wano ekiro kya leero. Neryoka tugenda mu maaso. Ewaawo ssebo, Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano. Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano. Wampa ssebo. Naawe tuli mu bufu bwe bumu. Yes ssebo. Mu lubiri tebaweekeramu mwana. Yes ssebo. Olowooza lwaki? Tebaweekeramu mwana olw'ensonga nti ne kabaka yennyini kya muzizo naye okulera omwana omuto atannamera mannyo. Sebo, mu lubiri tebaweekeramu mwana eŋŋamba era oyinza okukunamira kabaka mu ngeri y'okuweeka omwana ng'omusiba mu ngeri y'okumusiba okumunyweza. N'obeera ng'okoze eki? Mu kumusiba okumunyweza n'obeera ng'okoze eki? Ng'omukunamidde ng'owenjula engoye oluusi omusiba omunyweze. Obadde ogezezaako okutetenkanya ate ng'otetenkanyizza bulungi naye gy'owunzikidde ate ne bikusobako. Kubanga obadde tokimanyi kyo kyekituufu obadde okozesa mutwe kulowooza ku sipiidi. Yes sir. Nakigaana. Mu lubiri olubiri lwa mirembe. Ssaabasajja ekitegeeza mirembe n'olubiri mwasula kitegeeza mirembe. Kakati bw'oweeka buli aweeka omwana mu mpeeka entuufu aba alina okumusiba n'engozi ku mugongo. Buli lwamusiba n'engozi ku mugongo omwana oyo aba afaananye nga omusibe gwe basibye mu kkomera. Yes sir. Awo beera otyobodde ekitiibwa ky'olubiri. Yes sir. Nemba wa Brenda. Weewaawo si kujemere ssentebe w'ennyumba y'Engule. Nange ne ŋŋenda eri Najjuma Rona. Wampa ssebo. Malireyo ddala mbadde njagala ne Brenda agereko tusigazeeyo kamu kamu. Weewaawo. Najjuma. Wampa ssebo. Wampa nnyabo. Katugende. Ennyumba y'omufu gy'abadde asulamu eyitibwa etya? Eyitibwa entaana. Gy'abadde asulamu. Ye. Eyitibwa ekyangaala. Kigaanamu? Eyitibwa ennyumba. Ne kigaana. Kuseenya. Si kujja. Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano. Ennyumba eyo eyitibwa eriyu. Eyitibwa eriyu akabonero kalamba. Neyanzannya. Tugenze ewa Busenya Peter ow'Ekkobe. Wampa nnyabo. Obuliri omuntu afudde w'abadde asula. Ennyabo. Buyitibwa butya? Nnyabo obuliri obwo omuntu afudde kw'abadde asula buyitibwa ekiriri. Obubonero busatu. Oyanziza nnyabo. Sekasala gy'ofunga kuweereza. Tugenze eri Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano. Kasajja kaali wano. Wampa nnyabo. Amaloboozi agakaabira omuntu afudde gayitibwa gatya? Maloboozi
kabiri omuntu awo. Emiranga nnyabo. Obubonero busatu. Nembaza eri jeje. Tweyanzege tugendeko eri abato kojja tubere nga tusigazaayo kagundi kamu wano tugendeko mu babiro. Otyo abato endukusa. Wampa ssebo. Gwani? Nze Nakaggwa Paulina. Kati wano tubanoonyaamu kukozesa bigambo byoggwe ku lulwo onnyonnyole ebintu bino nga bw'obitegeera. Iye. Naye ng'okozesa bigambo bibyo. Iye. Wali yali abikusomeseza bino naye tukunoonyaamu okozesa otya ebigambo ebibyo okunnyonnyola ky'otegeera mu bino. Yes. Ebiyengeyenge kyeki? Ebiyengeyenge omuntu waba agenda okukaaba amaaso ne gamumyuka ne gafuuka kkala emmyufu, bye bye tuyita ebiyengeyenge. Omuntu ng'agenda kukaaba nga tannajja maziga amaaso ne gamumyuka. Iye. Gamba amaaso gasooka kumyuka. Iye. Aha. Ne gamumyuka ne gajjamu amaziga munda naye nga tegannatonnya. Nga tegannatonnya. Iye. We gatonnya okwo tuyita okukaaba. Kakati awo ebiyengeyenge kyeki? Ebiyengeyenge omuntu ng'amyusa amaaso ng'agenda kukaaba. Ekitegeeza bw'atamyuka maaso taba na biyengeyenge. Watekwa okubaawo okumyuka amaaso ky'ogamba? Ebiyengeyenge omuntu waba agenda okukaaba amaziga agamuba mu maaso nga tegannatonnya. Otyo kakati awo oli mutuufu. Naye ekyokumyuka amaaso kibadde kigenda kukusuula akaboneroko. Kati olina obubonero busatu. Nkeyanzaako nkaweereza kiza muganda wange Engule. Aha, abaana bakozesa batya olulimi lwogere lusome luwandiike. Kiri mu busobozi bwo okusobola okwennyonnyolako n'okunnyonnyola ng'oli mu lulimi lwo. Bw'onoolemu okwennyonnyolako n'okunnyonnyola ng'oli mu lulimi lwo, olwo n'okisobola otya mu nnimi engwira. Aha, tuliwo. Yes. Omuto. Gwe naawe tunnyonnyole. Eddookooli kyeki? Ssebo gwe mumiro oguvaamu eddoboozi. Gwe mumiro oguvaamu eddoboozi? Yes, ssebo. Ly'eddookooli ekitegeeza kakati awo naawe olina eddookooli? Kubanga naawe olina omumiro oguvaamu eddoboozi. Ssebo kantereezeemu. Ke kantu akazimba wano ku mumiro. Ke kantu akazimba? Akazimba. Ke kantu oba gwe guntu? Oguntu. Oguntu. Naye obyawula akantu n'oguntu? Yes, ssebo. Enjawulo eri luddawa? Akantu kabeera katono. Otyo? Ate oguntu gubeera gunene. Kakati awo ngenda kuwa obubonero busatu. Nembweyanza. Kale. Anzijukizaamu oba yali mukulu wani? Gwe twateekangako mukulu. Yasooka n'alyewa naye nga bw'atuuka okuyita gwe ng'agamba ye jjejje nze mukulu gundi nze. Ne tujja wa Evans. Kiyingi Evans. Kiyingi Evans. Essebo. Ng'ogenda kutunnyonnyola Kiyingi. Essebo. Endali kyeki? Ssebo, endali ge g'amaaso agabeera gatatteredde nga gakuntana. Amaaso? Nga engeri omuntu gy'atunulamu amaaso ge gakuntana ne gy'atunudde. Nga gakontana. Twali kinyumanga abaana bato bano nga bannyonnyola ebintu engeri gye babitegeera. Evans tujja kuwa obubonero. Sinza tabutakuwa bonero ng'otukuddemu ensoko bwezi. Eyanza sewele. Amaaso gakontana. Badde nkubamu akafaananyi awo nga galwanagana. Nga galwanagana. Kale nemba wa Brenda era bw'abamaliriza tubere nga atugendako mu babiro. Tugenze eri mwana muwala. Nakaggwa Paulina. Nakaggwa Paulina. Wangi. Ekikolwa ky'okutta ente n'oggyamu ennyama kiyitibwa kitya? Ekikolwa ky'okutta ente n'oggyamu ennyama kiyitibwa
Okusaddaaka. Okusala. Nedda. Bwe waba wamulonda tulokole obudde. Mulonde. Senninde, omuzindaalo gw'eppenye bw'eppenye omukisa gubadde gutandikirawo. Kale, mulonde Evans. Nyaba ekikolwa ekyo kiyitibwa okusala ente. Tekirina bwe kyawukanye n'oli. Ekikolwa kiyitibwa okubaaga ente. Akabonero kalamba. Neyanza nyabo neyanze. Omuzindaalo ne gugenda eri Senninde. Yes, nyabo. Senninde. Wangi nyabo. Ekifo ennyama weetundirwa kiyitibwa kitya? Sebo bayitawo, nyabo bayitawo ku butcher. Ku butcher. Awo olulimi oluwagiseemu olutali lwaffe. Terezaamu. Onootereeza? Sebo bayitawo. Tewaliyo kirala tugende. Evans omulonda? Jawala nkamwera manyi. Twala omuzindaalo. Ekifo ekyo kiyitibwa omudaala. Kale, ne tugenda ewa Evans. Nyabo. Omuntu atema ennyama okugitunda ayitibwa atya? Omukinjaaji. Obubonero busatu. Neyanza nyabo. Kale, tuli wamu nammwe mwetegeke tujja abali wabweru tuyingirawo n'omubabiro. Simba wekiba kiba. Ne tulyoka tujja ew'abaana balenzi wano. Najuma. Wampa ssebo. Tuliwo Najuma. Iye ssebo. Pulezidenti w'eggwanga lino naawe mwoli ye Yoweri Kaguta Museveni. Iye ssebo. Erinnya Museveni. Iye ssebo. Sirinnya lya Lunyankole. Iye ssebo. Sirinnya lya ddiini ye. Iye ssebo. Naye liva mu kigambo Abaseveni. Iye ssebo. Abaseveni bano be baani? Nze ngamba Abaseveni baali oba bayindi. Ono okitegeeramu Najjuma okweteeka mu mpaka z'abakulu nga wali tonnatuusa. Okitegeeza ne Museveni nga muyindi. Wereza omuzindaalo. Ani amulonda? Kamulonde ssebo. Mulonde tugende. Abaseveni erinnya eryo kwe lyava yajja mu bukulembeze nga yeeyambisa emmundu 7. Ne kibeera 7. Kwe kubeera Museveni. Kitegeeza yalina emmundu 7. Wereza omuzindaalo. Kabonero kateme. Kasajja kaali wano. Sebo nze ngamba Abaseveni. Osooka kukkiriza nti mulonda twagala kubanga buli olonda n'otakituusa akabonero kaba kagenze. Ntabazi Badru kasajja kaali wano kale kamulonde. Abaseveni baba basirikale abalina empale nnyimpi ezibuzaabuza nga mpanvu si mpanvu ng'ate nnyimpi si nnyimpi naye nga basirikale. Be Baseveni. Yes sir. Kiganye. Omunaddayo mwongere okukola okunoonyereza awo. Buseenya Peter. Wampa ssebo. Kino ne kibeera kikyo. Yes ssebo Katikkiro w'Engule. Kaakati naye kankibategeeze Abaseveni. Abaseveni. Yes ssebo. Bajjajja babajjajjammwe oba bajjajjammwe. Yes sir. Ne mwe baba bajjajja baba kitammwe. Mukitegeera? Yes sir. Bavaako wano ne batwalibwa okulwana mu ssematalo ow'okubiri. Kati abaagenda okulwana ssematalo ow'okubiri be bayitibwa Abaseveni. Weewaawo somesezza Katikkiro. Muwulidde? Yes sir. Kaakati tuliwo Buseenya. Wampa ssebo. Oluvannyuma lw'okubuulira. Yes sir. Nti Abaseveni be baagenda okulwana mu ssematalo ow'okubiri. Yes sir. Ssematalo ow'okubiri ono yatandika mu mwaka ki n'akoma mu mwaka ki?
Ssematalo ono owokubiri yatandika omwaka ogwa 1958. Anterezeemu ssebo. Ssematalo ono yatandika omwaka gwali ogwa 1924 nakuma mwaka gwa 1928. Tuteeba buteebi. Kasajja kaali wano. Omulonda? Nenda simulondo omwaka ogumu ngwerabidde. Ogumu ogwerabidde. Weebale nnyo. Kati genda ku kikyo. Yesebo. Ssemateeka owokubiri ono yatandika mu mwaka gwa 1939 nakoma mu 1945. Kati tuliwo kasajja kaali wano. Yesebo. Ensi yakabeera ne Ssematalo zituyita Ssematalo bbiri zokka. Yesebo. Olwo Ssematalo yasooka yatandika mwaka ki naggwa mwaka ki? Sebo Ssematalo yasooka yatandika mwaka gwa 1914 nakoma mwaka gwa 1918. Oli mutuufu. Obubonero olina busatu. Neyanzanye. Nemba kwasa Brenda. Era nange ne sikutenguwa ndi eri mwana muwala. Najjuma Arona. Najjuma kino kisoko Yennyabo. Okukuba akanuulo kitegeeza ki? Okukuba akanuulo kitegeeza okunyiga engalo ne muvaamu akanuuko. Akanuulo ne kafuuka akanuuko kigaanye. Bakulonda. Omusindaalo guyiseewo buyise wa Buseenya. Era wowe teguyimirirangako. Nedda gubadde gutera naye. Ntabazi Badru Kamulonde okukuba akanuulo kisoke ekitegeeza okutambuza ebigere. Akabonero kalamba. Neyanzanya nnyabo. Kale kagugende eri Buseenya. Wampa nnyabo. Tuli mu buufo obw'ekisoko. Ennyabo. Okukuba endaala kitegeeza ki? Okukuba endaala ekisoko ekyo kitegeeza okuwummula. Okukuba endaala ekisoko ekyo kitegeeza okukuba endaala kitegeeza okulima. Nekigaana. Ntabazi Badru kasajja kaali wano Amulonde ekisoko ekyo okukuba endaala kitegeeza okunyumya emboozi. Akabonero ne kagenda. Okukuba endaala kisoko waliwo Amulonda mu bato. Kisoko ekitegeeza okulamusa oba okubuuza. Kaali nnyabo. Tweyonge tuliwo. Yennyabo. Okulumisa omuntu ekivu nakyo kisoko. Nyabo okulumisa omuntu ekivu kisoko ekitegeeza okutta ng'okozesa emmundu, okutta omuntu ng'okozesa emmundu. Obubonero busatu. Neyanzanye. Tweyanzeke. Bali abakontanyi Najjuma Arona atoga ya bitono mwana wa Lugave. Ntabazi Badru kasajja kaali wano mwana wa Mpindi muzikulu wa Mazige kakuweereza Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa ate ne Father Gerard wa Kibugu abaana bazikulu ba Mazige. Otyo ne tulyoka tujja ewa Nakagwa Paulina. Nakagwa Paulina. Wangi ssebo. President mwati mwaliwo naye bino bigenda balaga ng'abaana abategeera ensi mwe muli. Yes sir. President Yoweri Kaguta Museveni. Yes sir. Yatandika mwaka ki okufuga ensi ya Uganda? Yatandika mwaka gwa 1900 wano omugendo okulabira obwana obulitegeera era obulibeera busegona mu biseera byabwo. Obulibeera buse mu Uganda, obulibeera buzaake, obulibeera burobina nabbanja. Otyo President Yoweri Museveni yatandika okufuga
Uganda mu mwaka alaalidde weereza omuzindaalo era tekiriiyo. Ssebo yatandika okufuga mu mwaka ga 1986. Okalina Nekeyanzi. Kalamba okalina. Weewaawo. Okalina. Kaakati tuli wuwo. Yes ssebo. Kano naawe kako. Kaakati gw'ogenda tubuulira. Gw'ogenda tubuulira. Yes ssebo. Wuliriza emboozi eno n'obwegendereza. Yes ssebo. Mu 1986 Yes ssebo. Pulezidenti Museveni lwe yalondebwa bannayuganda okutandika okufuga Uganda. Kikyamu ki ky'owulidde mu mboozi eyo? Lwe yalonda. Lwe yalonda. Lwe yalondebwa lwaki kikyamu? Enjawulo wakati okwata ebintu obukusu n'okubitegeera obutegeezi. Nsa kunziriramu. Nedda wakitegedde. Evans omulonda? Evans kamulonde. Mulonde. Emboozi ebadde egamba mu 1986 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwe yalondebwa bannayuganda okutandika okukulembera Uganda. Kikyamu ki ekiri mu mboozi eyo? Ssebo nti teyalondewa yawamba buwambi. Yawamba buwambi. Obubonero busatu. Kabakalamba. Nze mbadde nkuwadde busatu. Gwe weetimayi. Gwe weetimayi. Kati Evans kikyo kino. Essebo. Kikyo kino. Pulezidenti Museveni mu 1986 lwe yawamba obuyinza nga bw'ogambye. Obuyinza yabuwamba kwani eyali pulezidenti mu kiseera ekyo? Ssebo baali bamuyita Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada yali yagenda dda. Ssebo yali Saapolo Milton Obote. Naye yali yagenda nga omulala yamumuwambira dda. Yali Kironde Lule. Oyo naye yali wali walonda. Weereza omuzindaalo si byakuteba buteebi kati. Olunda. Mugezaako ssebo. Yawamba ani? Kitookero Luto. Akabonero kalamba. Neyanza ssebo nkaweereza. Abatta ebyo baana bali wansi wa myaka 12. Bassebo ne bannyabo. Myaka gya pulezidenti baba baji myaka baba ogatta gy'abasatu okuweza. Kale Brenda n'abafuna. Nzize gye muli abato. Ampa omuzaana. Zino ngero. Iye omuzaana. Tuwulirize bulungi. Iye. Akusigula takugula. Okusigula kye ki? Okusigula omuntu kwagala omuntu aliwo. Yogera nnyo. Okusigula kwe kwagala omuntu atali wuwo. Tugeze omusajja yafumbirwa omukazi omulala najja. Omusajja tafumbirwa mukazi. Omusajja awaase omukazi. Omusajja omulala najja ate n'amusigula n'amumuggyako. Kweko okusigula. Awo nno nnyonnyodde naye bakuŋŋamba nti ate n'amusigula. Awo bozze mu kyembuuzizza kale obubonero busatu. Mbweyanza mbuweerezaako maama wange Naalongo. Ewammwe eyo ono gwayogerako mwali mumulabyeko omusajja bw'atyo? Nedda. Ntaliiyo kale kirungi. Ne tugenda eri Haji. Ssebo. Naye ng'oli Haji. Kale. Tugenze eri omulangira. Ng'okisaba lube lumu ofuke Haji. Kale. Mulangira. Wandinyabo. Naawe lugero. Iye.
Ekifaananyi kissa ensekere. Ensekere kye ki? bwe buuka obubeera mu nviiri. Bubeera mu nviiri mwokka? Tunnyonnyole n'abalala babutegeere. Bubeera mu nviiri mwokka? Busangibwawo awalala? Ne mu ngoye eziddugala. Ne mu ngoye eziddugala. Kale obubonero busatu. Mbuweerezaako maama wange. Kakati singa omuntu abuuziza nti mu nviiri buba bulyamu ki? Kale weereza omuzindaalo tekibadde ku kibuuzo naye twagala mubeera abaana abalowooza. Ne tugenda eri Evans. Ennyabo. Naawe wuliriza lugero. Ennyabo. Omutaka talya mutaka munne. Ettaka terirya lujjo. Olujjo kye ki? Ssebo nnyabo olujjo kaba kantu nga kamenyeka ku nsuwa. Paati yamenyeka ku nsuwa. Paati kye ki? Ekitundu ekyamenyeka ku nsuwa nga kisibwamu emmumbwa. Kisibwamu mmumbwa. Kale ekitundu ekyamenyeka ku nsuwa kitibwa olujjo. Kale obubonero busatu. Yanza nnyabo. Kale tubateekateeka kati tugenda mu katundu we mugenda okubeera nga akamege enjovu. Abato mufangayo okugoberera ebigenda maaso mu nsi yammwe. Mu mwezi guno gwennyini pulezidenti w'eggwanga lyaffe Yoweri Kaguta Museveni yajaguzza emyaka gy'awezezza nga mulamu, emyaka egy'obukulu. Yawezezza emyaka emeka gy'obuwandiika? President Museveni yawezezza emyaka emeka? Otyo Brenda ye n'agenda mu bakulu. Era nga bwemba ngenda mu bakulu tugamba tubikunyumiza ne tukubuuza abakulu. Muwulirize. Basooke bawulirize. Musooke muwulirize mugenda kuwandiika. Bangi bakaddiŋŋana, bangi bakayimba, bangi bakoogera. Nange kankoogere. Amagezi g'omunafu nga manyi. Okumanya ddala nga manyi. Bw'alaba busaasaana ng'akema. Bwe bamuyita okulima nti nfa. Alaba buwungeera nti mponye. Bwe basembeza eddigobe ng'abega. Embega abega mwenda zennyini. Amagezi g'omunafu nga manyi. Okumanya ddala nga manyi. Bw'alaba busaasaana ng'akema. Bwe bamuyita okulima nti nfa. Alaba buwungeera nti mponye. Bwe basembeza eddigobe ng'abega. Embega abega mwenda zennyini. Abange ono ayogerwako afa ddi? Muwandiike. Abato baamaliriza. Kwokyena musamba kisasa Radio Simba FM FM pologoma edembe bamaze okuwaayo abato ne koja kigudde yetegese. Mwana mulenzi Tracy amaze okubeera nga maliriza bobanga okuvira ddala ku lunaku olwabbalaza okutuuka ku Lwokutaano olwaleero gwe wenna atasobola kutandika nangule ogenda bugenzi mu YouTube channel yaffe noteekamu olunaku lwoba wasubwa ojja kubanga osobola okugoberera bulungi nnyo. Ate naddala mu abasomesa abaana okugoberera ebintu bino ojja lino lyafuuse essomero lyennyini Simba ku Lutimbe. Kale tusoose n'abato Senninde ogambye 72. 72? 72. Nakaggwa Pauline 87. Kiyingi Evans 79. Kiyingi Evans ye mutuufu. President Museveni mwaka guno yawezezza emyaka 79. Muve butonga mugoberera ebintu bino le munabeera abaana abagezi. Kale katweyongereyo abakulu. Ntabazi Badiru agambye nga bagambye okulima
Buseenya Peter bwe bamuyita okulima. Najjuma Lona afa ku makya. Najjuma Lona tafunye kabonero. Obubonero bugende eri Ntabaazi ne Buseenya Peter. Ku bubonero 75 afunyeko obubonero 12. Nakagwa Pauline wa Paulina endukusaye ku bubonero nga yonno yango 25 efunyeko obubonero 10 ne bafuna obubonero 22. Jukira tetunaba kuwandula. Jokoma okunganya obubonero obungi nga weteekerateekera omutendero oguddako. Buseenya Peter kulya nnyingi si kuggwa maddu. Bw'atyo nno omupindi ku bubonero 75. Omupindi ono asobodde okuŋŋaanyiza ddala obubonero obuwerera ddala. Ono Wakobe Buseenya Peter ow'ekkobe ate mbadde mututte awalala. Ow'ekkobe muzzukulu wa Namwama. Ku bubonero 75 omupindi ono Buseenya Peter akuŋŋaanyizaako obubonero 26. Songa endukusa ye nga Mulangira Senninde Sulaiman obubonero 25 afunyeko obubonero 8 ne bafuna obubonero 34. Omupindi Ntabaazi Badiru kasajja kaali wano ku bubonero 75 afunyeko obubonero 59. Ate endukusa ye ububonero 25 Kiyingi Evans Kaawo Kadda era ddala Kaawo Kadda ku bubonero 25 asobodde ofunako obubonero 17. Wogattagattamu awo ne bubeera obubonero 76. Bwe bityo bitambudde ne Dimansi ejja mutulindiye sire bulungi.